Mr. Aviation. Miss Aviation. Ariwa. Comoros. And then the great one. Is that tall? Very good. Mark. Samuel. Aide. Very good. Diego. Okay. So we go up. Yes. We take a picture. Okay. Esther, make the first one. Awadde buno ku linnya lya Uganda Aviation Academy ba board of directors abakozi bonna nga akulembedde yes chief executive officer ali wano nange ya Koreny era n'abasomesa bonna abakozi n'abasomi abali mu Uganda Aviation Academy. Olunaku luno lukulu nnyo kubanga mu nkulaakulana gye tulina ng'essomero eyigiriza abaana oba abasomi mu nkulaakulana y'okukola mu nnyonyi, okuvuga ennyonyi, okukola munda mu nnyonyi era okukolera mu ebintu ebirala bye tuyigiriza mu ssomero nga AVSEC ne course endala ze tulina era nga tulina enkolagana ne International Air Travel Agency eri mu Canada, ICAO nga tukolagana ne Civil Aviation Authority ya Uganda ne kampuni ez'enjawulo eziri mu ggwanga n'amawanga amalala. Enkolagana era enkula y'okutambuza abantu mu nnyonyi egenda ng'ekula mu Africa. Africa kaakati ye continent esinga ofuna enkulakulana ku bintu by'enjawulo era abantu bangi nnyo kati bafunye emirimu kubanga kampuni ez'enjawulo eziri mu Africa zigula ennyonyi buli nnaku, zeeyongera okukulakulana era ekyo kyetaagisa abantu abasomi abalina obukugu n'obumanyirivu ku by'ennyonyi. Lwantino kaakati Uganda Aviation Academy y'essomero ekulaakulanye nnyo era yeekulembedde ku bintu bingi nnyo y'okusomesa abantu ku by'ennyonyi. Era njagala kutwala obudde buno okwebaza abasomi bonna n'abasomesa kubanga tufunye abaana bangi abasomi abavudde mu ssomero lino era abayise mu ssomero lino abakola mu American Airlines abamu bakola mu Emirates, abamu bakola mu Etihad, abamu bakola mu Qatar, abamu bakola mu nnyonyi eziri mu East Africa nga Air Tanzania, Kenya Airways, Rwanda Air oba Air Rwanda ne kampuni yaffe gagadde Uganda Airlines. Bino bye tuyigiriza mu nnyonyi waliwo abamu abakola munda, abaliwo abamu abakola wabweru w'ennyonyi kye tuyita aviation security, flight operations, okuwandika ticket n'ebintu eby'enjawulo gye bayita customer care. Bino byonna tubiyigiriza mu kampuni oba mu ssomero lino. Olwa ntino kaakati njagala kwebaza abasomi bonna kubanga okusoma ennyonyi era okuvuga oba enkolagana by'ennyonyi munda kiyigiriza abantu bangi nnyo kati okufuna enkolagana n'enkulakulana mu mpisa, mu birowoozo n'enkola yennyini eriyo mu by'ennyonyi. Leero nina omukisa gw'amaanyi nnyo okulabira ddala nti nno ku bino byonna bye tukoze tusobodde okufuna omusomi waffe omu we tuwadde gye bayita scholarship agenda akulakulane yeeyongera okusoma mu ssomero yaffe nga bw'abadde asoma era Zahara Totto yafunye scholarship mu Uganda Aviation Academy kweyongera okusoma
mu somero ya Uganda Aviation Academy. Era njagala kubeebaza bonna ne Zahara Totto okubeera ambazadde waffe kaakati gw'ogenda okulembera byonna byokulabira ddala nti n'okulaakulana ebirowoozo, okutunda essomero era n'okubira omulanga abantu baffe abasomi n'abaana bali mu masomero g'enjawulo abaagala okufuna professions mu by'ennyonyi. Era bamaama ne bamaama mwenna muweereze abaana bayige by'ennyonyi. Zahara Totto n'abalala bajja kulembera bajumbire enkola ennuŋŋamu y'okulaakulana essomero lyaffe. Njagala kwebaza Zahara Totto, genda mu maaso okulembere enkola y'okusikiriza n'okulabira ddala nti tuleeta enkulaakulana ku ssomero lyaffe eriri mu ggwanga era yesinga mu East and Central Africa. Weebalire ddala. Zahara Totto, despite her busy schedules, has always scored over 85%. She has worked so hard, and it's against this background of academic performance that she has been awarded this scholarship. And these marks that have been given to her were marked in Canada by IATA. And it is an international body, the same training that Uganda and certificates or diplomas that Uganda Aviation Academy awards is what Etihad, British Airways, Lufthansa, and many other Emirates companies award. I want therefore to congratulate you and to say best of luck. Thank you, sir. In the aviation industry. Thank you, sir. You can make a statement. Ekisokera ddala njagala okwebaza mwenna abaze wano olunaku lwa leero mwebale nnyo honoring our invitation. Ekyokubiri njagala okwebaza Madam Esther neyanze ng'okubeera ng'ofaayo n'otunulanga mu ripooti zange ebibuuzo byange n'okumpa omukisa guno ogw'okubeera nga mpadde scholarship neyongerayo mu misomo gyange. Captain neyanze. Thank you so much. I really appreciate that, it's a platform, the chance, the honor you've given me to represent the school, Uganda Aviation Academy. I'm so honored, I'm so thankful, I'm so grateful. Sija kuleka wansi, I'll never let you down. Yeah. First and foremost, I would like to thank each and everyone that came through today. Thank you for honoring our invitation. My name is Zahara Totto, now to be Captain Zato. I'd also like to thank Madam Esther, our CEO, Uganda Aviation Academy, for always being there for me, putting a keen eye on every little thing I do, my results, my papers, my tastes, my life. She always calls me like on the weekends, where are you? You did not come to school last week, what happened? So thank you so much for being there. I really appreciate that. And also Captain, sir, I would like to thank you for the opportunity, for the platform, for honoring me. So many people are out there, they would want to be in my position. But you chose me. Thank you so much. I appreciate. I'm indebted to you for the rest of my life. Thank you. All right, a question. You are now otadeke okofira nyingi. Ndi na mawulire ogenza okunya ambassador deal. Jagala okumanya ng'omuntu ogenda binavigating okya byonna bibiri. Kubanga olina tuwa n'olugambo. Surprisingly, when I was starting out, I took everything step by step. Nasoka kuba teenager nenkola ku TV ezenjawulo, wuyo radio, ebitibwa byenina nzize mbifuna step by step. Whatever I have in my life, whatever job, whatever success I've succeeded, whatever I have, it has always been coming in step by step. Just like they say, atambula atuuka ewala. Yeah. Akwate mpola atuya, that's the ngabo bagamba akwate mpola atuuka ewala. Nange bwentyo bwekimunga bwekizembula mu bwange. So this is not going to be new to me. It is just any other step in my life. The way I've been achieving the other things is the way I've also achieved this one. And trust me, I always find a way. I always find a way to work it out. Yeah. It just so falls in place. I don't know, but it all falls in place. Yeah. Captain,
Fena we twali batonga twagala kusoma bya nnyonyi kuvuga nnyonyi naye nga batugamba okubala kuzibu nti ate tusobola givuga nga kubisoma nga tumanyi kubala kati tulaba olugambo asoma bya kuvuga nnyonyi ate abalugamba balabanga oba abantu abasaagasaaga ate ono DJ kati ennyonyi evugibwa Zahara Totto ng'olabira ddala otutti yagenda okuvuga tutangazeemu awo mu bitongole by'ennyonyi bya njawulo tulina enkwatagana ebitambuza ennyonyi waliwo bavuga waliwo abakanika waliwo bakuuma ennyonyi waliwo abaweereza waliwo abatambuza abantu waliwo abawandiika tiketi waliwo abali mu flight operations kwegamba ennyonyi erina ebitongole bya njawulo bingi n'egatta nga bwe tugamba nti nno agali awamu ge galuma ennyama mu nkola eyo Zahara Totto ajja kubanga akwata ku bintu birala nga flight operations course gye bagenda mukwasa n'ebirala byagenda ng'akulakulana mu maaso eyo bwebanga asobodde akyali muto bwebanga asobodde nayita ku bintu ebirala bisobola okusobozesa omuntu okulakulana ojja kwesanga nti no Zahara Totto akutte mu nnyonyi era ajja kubanga kafulu olwo DJ ng'obuvaamu you know n'olugambo sobola duvaamu sobola otuula nenkola blog yange amawulire ne gayitawo nengenda nenguga ennyonyi yange bulungi nnyo so kitegeera whenever you earn a skill or add a skill on yourself as a person it will always stay in you, it will always be there, tekijja kuvaako so n'obwa DJ nsobola okuvuga ennyonyi yange mu livu yange nengenda nenvuga nsobola okugenda nenvuga ennyonyi yange during my work schedule ku livu wenfunye livu nengenda nenkuba endongo okitegeera and DJing is more like a passion for me. This is a career. Okay, aliko Kookie Promotions tukwaniriza yona gy'osinzidde okubeera ng'otwotera buliro worldwide. Olunaku olwaleero, not as usual, tuli Bugoloobi. And it is a good news coming in from this way. Nti olunaku olwaleero tulabyeko signing ambassadorship deal wamu ne scholarship. None other than Zahara Totto, the first of a kind DJ, media personality, enkofiira yambala nnyingi. And besides me olunaku olwaleero, I'm with a senior citizen, none other than tumuwe ekitiibwa ekya Dr. George Mike Mukula. Welcome to Kookie Promotions. Thank you, Kookie. Yes. Yes. How are you going? How is first of all, Happy New Year, and how is it going? Happy New Year to you too. I'm super duper. Yeah. No, looking at the new year, I'm being positive about the new year. Okay. Yes. Olunaku olwaleero Dr. Tukulabye nga olunaku olwaleero you are giving out a scholarship to Zahara Totto. Olowooza olunaku olwaleero in all people, why Zahara Totto? Mu bantu bonna. Nali simanyi nti no Zahara Totto yali musomi waffe mu Uganda Aviation Academy. Ne lumu ku graduation ezanjawulo ze tutera okufuna buli mwaka. Bagende ne batulaga abantu abaliyo era ne balaga Zahara Totto. Era management team yaffe yasalawo okulabira ddala nti no Zahara Totto akola bulungi era ne courses ze yakola yafuna awatali wansi wa 85 ku 100 ate jjukira marks zino bazimakingira exams zino bazimakingira Canada mu nsi awali International Air Transport Association IATA. Okay. Kwega mu nkola eyo yalagira ddala nti nno omuntu avudde ku bwavu omuntu avudde ku entertainment industry nga atetinkanya agezaako okwerwanirira teyava mu famire y'obugagga oba awali obugagga naye n'avaayo ng'akulakulana administration esalawo nega nti lokaba muwe scholarship yeyongera okufuna professional qualifications mu aviation sector. Ekyokubiri bamuwe ne brand ambassador engeri gyali mu entertainment industry. Gyobola nti no leero tumuwadde brand ambassador asobole okusikiriza abaana bye bayita girl child naye asobole okuvaayo ng'akulakulana. Kwegamba tutera kuweereza abaana wabweru abanoonya emirimu nga bw'omanyi eggwanga lyaffe Uganda
ku milioni abasukka milioni 46 8 ku bantu ku 10 katugambe milioni ezitali wansi abali wansi w'emyaka 3 bali 8 ku 10 kyengeza kutegeeza nti no majority y'abantu abali ku nsi bali wansi w'emyaka 3 55 ku bantu abali ku nsi mu Uganda abali wansi w'emyaka 15 bali 55 balya banywa kwegamba bali dependent tebawana musolo naye bw'otunula eggwanga mu maaso kiki kyolaba olina okubanga nti n'omwana akula ayagala afuna omulimu anoonya mirimu ekyokubiri bali baavu abasinga ekyokusatu balina gye bayita ignorance obutamanya tubayambe tutya okusoma kintu kikulu nnyo kubanga kikuzimba ku bwongo era bwebanga ogenza okukola ku nsi kubanga abantu abavudde mu ssomero yaffe abamu bakolera mu American Airlines sente ze bafuna ne mu America gyafuna omuntu akulakulanye walabamu abali mu Air India walabamu abali mu Etihad Qatar Emirates ennyonyi ng'ezi z'amaanyi ne mu ggwanga wano walaba bakolera mu Uganda Airline ne Rwanda Air Rwanda ne Air Tanzania ne Kenya Airways kikyengezaako okubategeeza twetaaga tuveeyo nga bannayuganda tufune professional experience and training tusobole okuweereza abantu baffe baleme okubanga bakadaama sigamba tino nyooma bakadamba kubanga beekolerera era tebalina kyakukola naye mu maaso eno twongere okuweereza abantu baffe bagende Dubai mu Barabu ensi ezikulaakulane nga bali ku ddaala ly'ewaggulu basobole okuzza ssente ezitali wansi wa milioni 10 oba milioni 2 buli mwezi ekyo kiva ku professional experience ne training gye bafuna. Dr. olunaku olwaleero we tulaba ennamba gye muyingiza mu aviation school ne gye mufulumya it's quite wide number of students. Oyo omuntu omukakasa otya ali eri nti olunaku olwaleero Zahara Totto nga ye gwe muwadde this ambassadorship deal nti asobola okubeera nga ayongera okulabika nti abantu abanajja balina garanti y'emirimu kubanga mu Uganda gakyamazima ennyonyi tulina Bombardier 2. bw'otunula eggwanga lyaffe kati Uganda era njagala kwebaza President Museveni ne gavumenti yennyini okuzza ennyonyi yaffe ya Uganda Airline mu nkola otandika mpola totandika na nnyonyi 10 gye bayita business growth otandika n'ennyonyi Bombardier ziri 4 Airbus ziri 2 naye bajja kweyongera era gavumenti eteeseteese enkola mu budget yayitawo okweyongera mu nnyonyi endala bateekemu ne cargo. Bw'otula ensi kati nga Ethiopia emaze ebbanga Ethiopian Airlines kati erina ennyonyi ezitali wansi wa 12 ate beeyongera. Bw'olaba abakozi abali mu Ethiopian Airlines tobabalaawo abali mu cabin crew ne ba pilots ba engineers abali mu aviation security gye bayita avisec company kwegamba mirimu ng'egyo naye batandikira wano wansi. Bw'olaba Kenya Airways kati balina ennyonyi zisukka 4 mu ndowooza 42 ogenda okulabira nti bavuddeyo nga bakulaakulana ne Air Tanzania booto bwe badde. Uganda Airline ejja kweyongera ku mirimu era njagala okutegeeza nti mu nkula oba mu program Uganda Airline airport yaffe tumaze ogifuna kaakati innovation empya bw'otuuka mu Entebbe International Airport esinga kati mu East Africa kuba bw'olabira engeri gyenyirira munda wing eno empya n'eri enkadde bagenda ogidaabiriza esinga ne Jomo Kenyatta International Airport ye Nairobi oba neya Rwanda oba neyo eri Tanzania. Ekyo kikulagira ddala nti ensi egenda ng'ekulaakulana
airport services zigenda nga zeeyongera ekyo kikutegeeza ddala nti nno aviation industry egenda nga ekula. Captain, oli omu ku pioneer abasobodde okulabika nti mu supporting entertainment industry, and I don't want to doubt it that it's one reason why you spotted Zahara Totto olunaku olwaleero, but the movement etambulira olunaku olwaleero mu entertainment, it's quite sad nti olunaku olwaleero there is crumble. Buli omu ayagala tooke. We hear there is 13 billions of money, 18, some name it 33. What olowooza kiki ky'abantu kye beetaaga as far as entertainment is concerned? Do we need corporate? Do we need bunches of money? Twetaaga buli kintu kyonna. Twetaaga corporate. You need financial support. You need organizational support. You need mentorship. Yetaaga guidance. Wetaaga support ya government. Entertainment industry tesobola ekula amorphously. Tesumala gakula bwetyo. You need a guided growth. Nga buli kintu kyonna ekiri ku nsi. Gyobola nti nno abantu abasinga tebakitegeera bulungi. Njagala kwebaza gavumenti etaddemu ssente ku nsi zino ezeetwetoolodde oba Kenya, Tanzania, Rwanda, Zambia ne DRC Congo, ensi ezikulaakulanye. Bwe ndagaayo yede dola emu gavumenti gyetadde ku bayimbi oba mu infrastructure oba zimbira capital oba wako ku ssente bilioni 13 zino bagamba zino, which is $4 million. Sente nyingi nnyo, is a lot of money. Naye njagala kutegeeza nti nno gwe tunuulira ku mbalirira abantu abali mu entertainment industry, gwe tunuulira ono nga tunaba kuyingira mu Christmas ebivvulu ebyali mu Kampala, tunuulira kampuni za events eziri mu ggwanga, gwe tunuulira abantu abafumbirwa oba balina embaga ku biseera bino, gwe tunuulira abantu abalina corporate events mu kampuni ez'enjawulo oba breweries oba MTN, beetaaga entertainment industry, beetaaga bayimbi, beetaaga actors. N'ebino byonna bw'otunuulira abantu baffe abasinga awali obwavu, obutamanya mirimu, obutamanya, beetaaga obuyambi, era gavumenti bwebanga evuddeyo n'eyamba omuyimbi. I see that as a plus. Omuntu gavumenti bweba evuddeyo n'eteeka gye bayita copyright law, oba obayambye. Kwegamba njagala okubira omulanga abantu baffe bali mu politics baleme okuvoola, baleme okunyooma buyambi nga buno. Kwegamba bw'otunuulira abantu bangi nnyo ssente zino oga nti twandizimbye eddwaliro, not a bad idea. Naye kyeŋŋamba tino kaakati abaana b'oyamba abaleme ogenda ku ddwaliro eno nga babonaabona, oba obuyambye bangi nnyo. Ate omuntu ali mu entertainment industry ajja kukola gye bayita VAT, gavumenti bweteekamu VAT, esolooze ssente ezo eteekemu okuzimba amalwaliro. Kasita if you invest in the right industry, the biggest industry in the world now is the entertainment industry. You want to know omuyimbi w'amaanyi mu America oba ensi esinga obugagga namba 5 ku nsi zonna e California. California awali ba stars mu Hollywood gye bayita entertainment sector. Bw'otuna America oba California yawali gye bayita Silicon Valley mu ICT. Bino byonna gavumenti erina okuteekamu ssente ziveeyo. Gye wanti no India erina Bollywood, Nigeria naye efunyeemu. Kaakati wano mu Uganda njagala tufune Ugawood eyo ebeere entertainment industry eyaffe nga bannayuganda basobole okukulaakulana. Njagala kutegeeza omusambi w'omupiira omu kasita ayingira Arsenal oba Man U, gavumenti ng'emuyambye, gwe teebereza ssente ki gy'agenda okuyingira mu ggwanga wano. Omusambi wa Arsenal ng'avudde mu Uganda. Kati gwe teebereza omuyimbi omu ali ku ddaala ya Diamond, ssente meka zayingiza mu ddwaniro oba mu revenue stream, Uganda Revenue Authority. Buli bwayimba ssente meka zakuŋŋaanya. Abantu bameka bakola gye bayita psychological therapy okubawa entertainment eyo. Kwegamba kyenjagala kutegeeza entertainment industry gavumenti ekoze bulungi nnyo bayamba.
tuleme okuvoola okunyooma ebintu nga bino. It is not the correct way. Tuleme okuteeka politics mu bintu bya entertainment. Omuntu afunye obuyambi nga buno nandisabye abantu bange abali mu ludda lwali wa opposition batunulire wala. Omuntu yandibadde nga tali nga ku ddaala lya Baby Cool, Eddie Kenzo, Bobby Wine singa teyafuna obuyambi n'afuna enkulakulana. Kwegamba waliwo abantu bangi nnyo abali wansi beetaaga obuyambi, tubayambe nga tuyita mu gavumenti. Okay. As far as the entertainment industry is concerned, mostly on artists, there is what we call ego. Yeah. What do you think? How better can we electrify that? First of all, the first thing about egoism, egoism. Ego is self-proclamation. Omuntu ayagala okugamba nti no nze w'amaanyi nnyo. Ekyo kiva ku ndowooza y'omuntu munda. I would like to appeal to the entertainment industry. Bw'otunulira abantu bali mu mawanga oba entertainment industry abalina discipline. Tunulira awali the largest entertainment industry oli sente Hollywood. Omuntu yenna alina discipline akulakulanye. N'abantu abali bakozesa enjaga, abali bakozesa emmundu, abali balwana mu bbaala. Waliwo omuyimba omu ow'amaanyi bwe omujjukira bwe baakuba nga east ne west balwana bwe bayita mu entertainment industry. Bonna baafa. Era abantu abasinga bayonooneka abagenda ku njaga. Ekyo kiva ku ebayita self-esteem. Humility is virtuous. It's a virtue. Tulina okuba nti olina okubeera oli muntu mukkakamu. Waliwo abayimbi bangi nnyo abali mu entertainment industry ewaffe. Bempadde abantu ne bajja ne bayimbira wana waka. N'ekiva ku ngeri ki gye bakola ki gye bajja. Omuntu bwebanga ali mukkakamu, omuntu bwebanga ategeera tana that alina self-esteem, kwegamba yeeyisa bulungi, ojja kwesanga nti najja kufuna enkulakulana y'amaanyi nnyo. Diana Agonji Kanyomozi, Juliana has been very disciplined. Very, very disciplined. Mukwano gwange Chandiru yagenda nakwatamu ku ebintu ebyamukola bubi nagenze n'atereera kati nja busabira akulakulane. Nobulaba Cindy abadde very disciplined in the entertainment sector. Cindy akoze bulungi nnyo, era bw'olaba kati ng'omuntu alina brand ye eyanjawulo. Allen Skin n'avuddeyo, avudde wala, yali makanika, yali nga afuuwa motoka. Bw'otunula maka gaabwe ekiboga n'olaba maama we era gye yava wala. N'omuntu ng'oyo n'avaayo kati ewaabwe wajja kukyuka, ekiboga wajja kukyuka. Kiboga kati eri ku maapu lwa Allen Skin. Kwegamba kyenjagala kutegeeza nti no abantu beeyise bulungi babeere ne discipline. Katonda ajja bayamba bakulakulane. As this year kicked off, 2024, bintu bingi, we saw borrow Ale from America, or Jack Tunoli and Barack Obama, yearly in a list of artists, za Fulumia. Here we have Baby Cool, and it always causes controversy. In Baden Sabakumanya, list yo yabayimbi abamu abakolera, like let's say the umwaka oguyise ogwo abayimbi abamu abakolera music, and you have felt these are the real artists representing. No, all artists are very good. Nze nga taata w'abayimbi saagala ogamba nti ono mulungi ono mubi. Njagala buli muntu yena akole ki aveeyo, era njagala batuuke ku ddaala nga ba Fally Ipupa DRC Congo, nga kati nga bw'otuulira Diamond DRC gundi Tanzania. Waliwo ono omwana yafiira mu stage teacher, I think, yeah, was South Costa teacher. Yali ku ddaala lya waggulu nnyo, yali avaayo naye olaba alina obuzibu naye ng'akola entertainment ya waggulu. Kwegamba yali popular era yateeka. Artists are the biggest brand ambassadors of a nation.
era bw'olaba omuntu omuyimbi omulungi ayamba nnyo eggwanga nnyo is a brand ambassador. Captain, olunaku olwali tuyinza okugamba nti oba emirimu olina mingi, enkofiiro oyambala nnyingi, you are a businessman, you are a politician, you used to render service to the entertainment, but ennaku zo tetukyakulaba. Omuntu ayinza okwebuuza watuvaamu n'otulyamu olukwe kiki? Business ye tutekatese biseera ndi musuubuzi nnyo era politics namukendezamu n'okubeera mu bantu kubanga owa business tavaayo nnyo okubeera mu bantu nnyo nakendezamu okubeera nnyo ku bantu era kubanga mbeera mu meetings ez'enjawulo abantu ab'enjawulo bava wabweru nga banoonya ntambula nnyo okgenda wabweru era nina abantu benkozesa basukka 13. So nina okubalowooza kubanga their life depends on me era bwebanga mbeera wabweru obajja kusanga ddala nti nebyabwe bijja kukola ki bijja kuka. I'm now in the business sector era nkola industries nyingi era njaga kukola ne industries e Kenya ne Tanzania nsobola okugaziya Uganda tuyingire ku competition ya waggulu ndi ku munnyo ndi ku sukaali ndi ku mafuta ndi ku ddagala ndi ku madwaliro ndi mu radios ndi mu masomero ng'eno njaga kukola university bino byonna bikyali bingi nnyo sisobola okuba na biseera buli ssaawa okufuluma. Dr. wali kyembadde neerabidde okubuuzaamu as we are going to finish this interview njagala okumanya to the level of our music industry compared to the international level, how do you see us competing? Do you see us making it there? Oba tuwanu tukyali muzannyo because we see nti there are more imports of foreign artists ate nga we have less export. Tulinga litola abatwala abayimbi 2-3 ebweru naye nga abajja wano events ezibaddewo omwaka oguwedde like they are countless. 80% of the music gye bakuba mu radio ne televisions mu ggwanga Uganda bayimba mu Luganda over 80%. So our music is still local. 80% is still local. Number 2, bw'olaba ku ddaala lyaffe abanteteyina baffe bonna basinga bayimbira mu Uganda. Tosobola okusanga si kyangu nnyo okusanga abayimbi baffe nga bagenze Tanzania oba bagenze South Africa oba bagenze Kenya oba Nigeria bali bajja wano kiva ku ki music yaffe teri aimed nnyo ku international market. Katuna okukyusa lensi yaffe tutunule ku international market kwegamba tuyimbe ku luzungu nga Banigeria bebakola balina pidgin English naye bateekamu n'oluzungu jati no beat ne music gye bayita lyrics ziyingira ku muntu ku bwongo nabitegeera naye kati bw'oyimba mu Luganda abasinga obikwata bajja kuba Baganda n'omukyoli tajja bitegeera n'omuteeso tajja bitegeera musebeyi tajja bitegeera batono nnyo mu ggwanga oba market abagenda ogitegeera kubanga lyrics ezo tebazitegeera. So kyenjagala abantu baffe batandika okukola ensi kati ebeera universal. It's what you call a universal village. It's a one-stop center. Tusobole okuba nga tupackaginga music waffe ebeera ya local ne remix tusobola okukola remix nebeera international so that you now aim for local market and international market. Ekyo kiva ku branding ne packaging ne marketing yetuteekamu mu music kubanga everything that you do you must be able to market, you must be able to brand, you must be able to package, you must be able to ensure that you use the social media and platforms to market yourself. Do you think we twetaaga only packaging and branding, or we need as well identity? When you look at South Africa, we have a trending genre, that is Mapiano. Nigeria, by a sound identity. Where is our sound identity? Do we have a sound identity as Ugandan music as far as concerned? So long as you keep that sound identity local, it remains local. The beat is local, the sound identity is local. Amapiano
my piano now is becoming universal. It is what you call it mixes very well with warehouse music. The amapiano is an import of warehouse. So when you beat amapiano, the heavy beat of the bass and the big sound is what makes it traditionally African. And mapiano now takes that name. And it is easier for you to play it in London, you can play it in Tokyo, you can play it even in Dubai, you can play it in Germany, and the beat is universal. Our beat is still not universal because you need to mix a culture and become universal in order to export. Okay. Yes. Big time nemesis Brian White. I don't know whether you are still in relate or Muulizako Brian White as a personal friend. No, I wish him well. I don't know where he is, but I wish him well. Munamu Uganda yena mwagaza ebirungi. Okay. I want to say that in life there is no constant. Over time, you will see that people evolve. I want to think positively for every person in the country. And my view as a person is that I wish everyone well. I never wish anybody bad. I have such a very humble beginning. I grew up as in a very difficult environment. And where I am now, I don't want anybody to go through what I went through. And that's why I want to say that I wish everybody well. And my appeal to every Ugandan is to be positive about life. And maintain a positive vibes all the time. Be down to earth, be simple. Okay, very good inspiration message from Captain George Mike Mukula. Last year, waliwo akatambula. I don't know whether Dr. uli ku TikTok. Are you on TikTok? I am. I don't know. There is something that is trending. Abavubuka enjaga, amalala. Too many things that are characterized ku bavubuka olunaku olwaleero. Lastly, mbadde nsaba a message to the youths of today. Naddala ebigambo ebiva mu Captain Mike. The biggest challenge of the youth now is poverty. Number one. Abasinga, they live in a poverty world, some of them. Then number two is lack of jobs or unemployment. It's a challenge we face as a country. Number three, obutamanya. Balowooza bamanyi naye nga tebamanyi. That's the biggest problem. So ogenda okwesanga nti no abantu ba youth abavubuka baffe baagala nnyo okukoppa. Bakoppa ebintu b'abazungu ate tebamanyi nti n'abazungu tebatwagala. Tewali bw'otambula ku nsi eziriyo bw'ogenda mu America bw'ogenda Bungereza bano abantu baatutunda okumala emyaka 4. Omuzungu yatunda muddugavu nga bw'otunda ente bw'otunda embuzi oba nkoko okumala emyaka 4. Kyenjagala kutegeeza nti no abantu abamu bakopa culture y'abazungu tusigale nga bali baddugavu kubanga wano omuzungu ajja kuteekamu face aseka naye wali munda takwagala era gendayo mawanga agakulakulane olabira ddala nti no ensi nga South Africa kyatuuka Nelson Mandela ne banne okulwana okuvaayo omuddugavu asigale nga yeeyagalira ku nsi ye naye bali bakula nga tebaagala mu bbaala gye bagenda tewali muddugavu akkiriza okuyingira mu club zaabwe zebagenda tebaagala muddugavu ne bawandika nawali no blacks allowed n'ogenda mu shopping centers zimu ng'ezo z'abaddugavu zeno z'abazungu naye abantu beerabira mangu tweberabira nnyo mangu ng'abaddugavu so ndaba abantu wano bakopa ebintu by'abazungu naye njagala kutegeeza omuzungu takwagala. Ekyokubiri vaayo osigale nga oli indigenous ng'omuddugavu tokopa bino byenjaga ebintu byabwe bakola ebintu ebimu abasajja n'abasajja okwagalana naye njagala kutegeeza nti tusigale nga twagalana ng'abaddugavu tusigale n'ennono lyaffe ng'abaddugavu. Ekyokusatu njagala omuddugavu asigale nga tuli kitole nga twagalana. Bulaba ensi kati ezikulakulanye ezaali nga zigezaako okuvaayo nga Libya
ndaba mpulira abantu abamu wano nga bayagala nti nno gundi ajja kuba nga Gaddafi. Tuleme ogenda ku layini eyo. Omuzungu yakuba Libya ejja batwalira myaka egitali wansi wa myaka 10 okudda ku ddaala Gaddafi yateeka Libya. Tunulira ku nsi nga Iraq, tunulira nga Syria, ngwendaga ensi emu omuzungu gye yayingiramu n'amaanyi neterera yadde ne Ukraine eno tejja kuddamu nga bwe yali. Tusigale ku bwavu baffe nga tukulakulana mpola mpola. Njagala bategeeza ng'abantu abampuliriza bavubuka, ensi mugikwate mpola, muleme kwemulugunya, muleme kweyulayula, kwegamba okuleeta enkyayi abantu bakyagane, mujja kuwonona ensi yammwe. Kyenjagala bategeeza ng'omuntu atunulidde alabye ebintu bingi nnyo. Wano we tuli tukute bulungi nnyo, tusigale ku mulamwa. It's been a hilarious interview. Thank you very much, Captain Dr. Mike Mukula. Ladies and gentlemen, buli ali ku Kookie promotion. Thank you very much. Okulabika nti otugoberera buli nsonga eba etuukawo mu ggwanga. Amanya siba mulala mbeera MC Chi. Osobola okufollowing ako ku Twitter, Instagram, TikTok, everywhere. Ojja kulabika nti ontuukako. For now, bwe tubadde wano bugoloobi. For now, have a blessed day. Mubeere bulungi.